Omusumba Bujjingo w'ekkanisa ya House of Prayer Ministries International alungamizza abakkiriza ku biki ebikola okusumululwa oba deliverance. Ene waffe mu balokole, mu bakkiriza, mu bagoberezi ba Kristo, deliverance kitegeeza nti ovudde mu butamanya n'oyingira mu kumanya. Tebakulimanga nti deliverance kubimba jjovu. Tebakulimanga deliverance kugweri n'osambagala. Tebakulimanga deliverance mizimu kukwogerera ku mutwe. Naye okumanya. Okusumululwa kitegeeza olina kuba ng'omwoyo gwo mutukuvu. Mpulira abantu nga babanja nnyo deliverance. Musumba, ojja otuweyo deliverance service. Abalala babatambuza mbu mugendeko ewa gundi oba egindi yeewali deliverance. Kiba kizibu nnyo okweŋŋanga omulabe nga tojjudde mwoyo mutukuvu. Twagamba nti omwoyo omutukuvu atuwa confidence. Omusumba Bujjingo yesigamye ku byawandiikibwa mu Yobu ne Koseya mu kitabo ekitukuvu n'annyikiza ku kumanya n'obutamanya. Yobu yabonaabona nnyo nti osoma essula zonna okuva ku esooka n'okakasa nti ababe bonna baweddewo. Naye mu ssula eyanamu ebbiri nga yatereka kye bayita okumanya ng'ali delivered. Yafuna deliverance. He was delivered from ignorance to knowledge. Katonda kyava ayogera bw'ati mu Koseya essula 4 olunyiri olw'omukaaga. Agamba nti abantu bange bazikiridde olw'okubulwa okumanya. Naye n'alaga nti okumanya kuli available. Kyava agamba mu lunyiri lwe lumu kubanga oganye okumanya. Because you have rejected knowledge, therefore I will reject you. I will reject you from being my priest. I will reject even your children. Mu kunokolayo bino ngakkaatiriza amagezi agali mu Bayibuli kuba buli kimu kyassibwamu. Mbaweerera amagezi abooluganda. Mikwano gyange abalungi abawuliriza Salt FM zonna. Abali ku Salt Television, abali ku Salt Media App, abali ku YouTube, abali ku Facebook, abali ku TikTok. Soma Bayibuli ofune okumanya okunaakujja mu busibe. Okwogera mu nnimi ez'enjawulo nga tokissa mu nkola ku baweereza. Omusumba Bujjingo agamba bateganira busa. Abalungamizibwa omwoyo be baana ba Katonda. Naye nkugambye nti abaana ba Katonda boolaba abamu nga boogera ne mu nnimi ate ogenda okulaba ku status ye ng'ali mu bbaala nti yetanywa mwenge. Agenda bugenzi mu bbaala, abamu bayimbi ku luseedi ezabwe bazikuba mu bbaala. Kaakati ate abakkiriza bambi kubanga emyogi kyali mito. Ogenda okulaba ng'omuyimbi w'ogwoyagala ennyo ali mu bbaala n'ogenda nange bwe ngenda n'enkolera appointment. Nawe n'omala n'ogamba muno tusinkane mu kibaala ky'egindi. Nga naawe ogenda musinkana mu kibaala. Ekibuuzo kiri nti mwoyo kyakulungamizza okugenda eyo. Abantu okusuula amagezi agali mu Bayibuli bazze ku kukyusa langi y'emibiri gyabwe naddala abakyala. Obulungi bumatalinga nga si bwa firita. Mbeegayiridde nnyo mulekeraawo okuweerezanga abasajja ebifaananyi nga bya firita. Kati ndowooza kinyuma mwabakwanira ku social media oteekeko ebyafaayo byo. Nali muddugavu nnyo nze before. Kati otwala after. Singa obasa after ne tuzaala before. Towaaba. Bangi baboola abaana abawala bwe gutuuka ku kugabanya mu by'obusika ekirina okukoma nga bwazzaamu amaanyi abatyoboolwa nti bajja kuyimusibwa. Kisaana abalina ebintu abawulira enjiri eno. Abaana bo bawe. Abawala bawe. Abamu batya okuwa abawala anti bwe naawe omuwala ataagalenza agayaaye gagenda kujja nga gazerwa bintu bye busiru bwe oba magezi ge.
bibadde mu kusaba okwa buli Sande ku ttaka ettukuvu ery'Ekanani ku kanisa eya House of Prayer Ministries International. Bya Ora Gabdiel, Soroti TV, Omunyo.